Mugamba mutya baganda baffe abalungi abalabya NEKOZ TV. NEKOZ TV koli original Benjali dobozi lyowulira. And right about now nsaze nkutuseeko embozi eno embozi ya mwana mulenzi Bruno K. Bruno K y'omu ku bayimbi betulina wano e Uganda, of which naye olunaku lwaliro nsazeewo mubatuuseeko yabadde spending a free time ewamu n'abaana ba Faridah Nakazibwe, of which abasinga obungi mwali mumanyi nti Faridah Nakazibwe at the same time ne Bruno K abantu bano baali badeetinga. Naye kyagenda okuzulibwa nga abantu bano they were just friends ba mikwano bukwano. So n'olw'ensonga eyo Faridah tuze tumulaba nga postinga in most times or in most cases ebifaananyi bingi yazza postinga nga having a breakfast at Mestil Hotel. Time ekisinga agimala nnyo ku Mestil awo, ndowooza Faridah alabika yafuna like contract oba yafuna endorsement deal okubanga marketinga Mestil Hotel ku platforms za social media. N'olw'ensonga eyo Bruno K ne Faridah Nakazibwe of course babadde bonna ku Mestil waawo nga bakiryamu ki breakfast. Bruno nawanika ebifaananyi nga alinda ebibaby bino bigeze bambi ate bikuza ebyana bya Faridah. Babadde bonna nga beeyagala bweyagaze n'agamba you know what, I've bumped into my sweethearts. Bruno K agambye nti na bumping into his sweethearts. Bibaby bino byola bibyana bya Faridah Nakazibwe biwalabye. Ne Faridah yenyini yabaddewo ne banyumirwa obulamu ne balya ki breakfast kwegamba. Ebimu kubigenda maaso mu bulamu bwa Bruno K wamu ne Faridah Nakazibwe era nga tujja batukutusaako updates. Faridah ye of course atyakakalabya emirimu gye gy'amawulire era at the same time tuza tumulaba nga postinga ebifaananyi ebyenjawulo, ebifaananyi ebinyirira bambi nga ali very smart, alina engoye zakubira akalango ez'emikolo kwegamba aze akanyuga ebifaananyi ebyenjawulo era ngenda bambi kulekera wano obenga obirabako. NEKOZ TV koli original Benja eddoboozi ly'owulira. Bw'oba tonna subscribinga bambi please subscribe to our YouTube channel. Ate towerabira clickinga ku notification bell. Updates zonna ojja bozifuna wano ku NEKOZ TV. Tovaawo, keep it locked. Tankulekere ku bifaananyi bya Faridah olaba okunyirira kwalimu, olaba ate yafaanana atya nga yambadde emishanana, afaanana atya nga yambadde engoye z'emikolo. Y'omukolo gwe gujja ddi era Faridah ddi lwe bamuwasa ddi lwamukuba empeta. Tulabe ku mukolo gwa Faridah nga we twalaba ogwa Rema. NEKOZ TV kolika mbaweko mbalekere ebifaananyi bino. Tovaako, blaze out. Kula sumulula byonna byansibo wedda sinsitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is, subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.